The Newsroom, where untold story is revealed. Mbaniriza kona time na bagenda maaso n'okuwanga ntugoberera ku Beyond the Newsroom yenze ni abatuusako ensonga ez'enjawulo njagala okubeera nga mbasa bano bombeefu obw'ekikayi ekya waggulu ennyo okubeera nga video eno soko jimpera like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate gwe yakasooka okutulaba nga gwe mulundi gwe ogusookedde ddala nkusaba ekintu kimu kyokka ate genda maaso n'okuba nga osubscribinga okone mu kagambo subscribe then okone wali eri mu kade okaje mu personalize okasem all osobola ofuna notification ku mboozi zonna Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kumbozo nazo tukuterayo ate ku mukutu guno kakati yawo wennyini byo nkugambye enono ebya nopo bigenze maaso n'okulana His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine adigenze maaso n'okubeera nga akomawo mu ggwanga Uganda naye yaniriziddwa mu mizira ate no bwe tweyongerayo embeera y'omubaka Shamimu Malende si nnungi yeeyongedde ogenda maaso n'okubeera nga ate yeetabuka wali mu ddwaliro lya Aga mu Kenya gyagenze maaso n'okubeera nga aweebwa ekitanda nga bwafuna ate obujjanjabi kakati ababaka bagenze maaso n'okusayininga nti tebannafuna ku miliyoni 10 kwoteeka n'ozizaayo omuwendo gweyongedde ogenda maaso n'okubeera nga gulinnya kakati Muwanga Kivumbi nonno nga ye deputy president w'ekibiina kya NUP mu Buganda era nga yabadde inacting ng'akola nga leader of opposition Jubado Ssenyonyi Besekezi watali yalayidde obutakugenda maaso nakuttira ku liiso mubaka wa NUP yenna era n'alagira nti bakusimbawo omuntu yenna mu kifo ky'omubaka anaaba ayimiridde saidi ne saidi atira mu mbeera efaanana bwetyo Kyagulanyi bamusabidde essaala nga yakalinnya bwati ku kisaawe Entebbe njagala byonna ogende maaso n'okubiraba wabula katandike ne Muwanga Kivumbi ate tugende maaso twesoga ensonga za Kyagulanyi Center. Buli memba wa NUP ateeyisiza bulungi ajemera ebiragiro bya pate njogera ku bya NUP kwaliwo abeebiina ebirala mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli omu buli abadde alimu embaliga oba tugwa oba tetugwe tugenda kuteekayo omulala omutuufu. That's a given. Okitegedde ekyo and it's going to be done without fear of any contradiction. Okitegedde. It's a new day and we need a new behavior. Lunaku lupya ate era twetaaga empisa empya n'ategeeza nti siba kuttira ku liiso muntu yenna kabeere nga munywanyi we oba tali tebagenda genda maaso na kubeera nga munywanyi bamuttira ate oba oliawo ku liiso. Kakati nno Muwanga Kivumbi bw'avayo n'ayogera ebigambo nga bino wano nno we tutunuulira ku babaka ab'enjawulo nga ba Mathias Mpuuga Nsamba omubaka Kakembo Richard kakati kwoteeka ababaka nga Abedi Buwanika ababaka ab'enjawulo baneno bakagabo kwoteeka ababaka nga Bajime Lwanga abagendedda maaso n'okubeera nga bo balaga nti munywanyi mpaawo na wamu we bagenze maaso na kubeera nga ate oba oliawo bayimirira n'abantu. Njagala nkuwa amannya g'ababaka bagenze maaso n'okuba nga basayininga. Muwanga Kivumbi nga yakulembeddeyo w'ekibiina kya NUP Zake Francis Butebi owa Mityana mu NUP Nkunyingi Muwada ono nno nga ye yaddira Kyagulanyi Center mu bigere wali eri ekya Ddondo East owa NUP kwoteeka musajja mukulu ono amanyikiddwa nga omubaka amanyikiddwa nga Lukyamuzi ono naye wa NUP then kwoteeka musajja mukulu amanyikiddwa nga Kayemba Solo Kanyike Evans owa Bukoto East wa NUP Yusufu Nsibambi ono nno naye wa FDC then kwoteeka Dr. Batua FDC Sekabira Dennis ono wa NUP then kwoteeka Serubula owa Lugazi naye wa NUP Sazi Godfrey wa NUP Mukasa Loziasi wa NUP Bali Mwenzo Nsubuga wa NUP Wakayima Musoke wa NUP Oruko Jonathani ono
Erute South wa UPC Luyimba Zeri Narukola Nopo Mayanja Alan wa Nopo ono we wa Nakaseke Central Nachu Niziti Nachuwoli Helen ono wa Kalangala Nopo then koteka omubaka manyikiddwanga Nabukeera wa Nopo ono wa Mukono district then koteka Mugabi Susan wa Nopo omubaka Semuju Ibrahim Nganda ono wa PFF Betty Naluyima ono wa Nopo Sewanyana Alani wa Nopo Chiwanuka Msoke Chiwanuka Abdallah Mukono North Nopo Karim ono naye wa Independent Industrial Division okay Bagala Joyce Mitiana Nopo Tebandeke wa Nopo koteka Brenda Nabukenya Luwero Nopo Nantongo Fortune Chotera Namtao Joan Nopo Sechitoleko wa Nopo koteka Chiyaga Hilale oba Dr. Hilda Mani wa Nopo ne Patrick Nsamba naye owa Nopo abanno be babaka abagamba nti bo millions 10 munywanyi tebazeetagira bazizizaayo anyway kakati njagala ate tweyongereyo obuterevu gwe mulungi agenda maaso okubeera nga ontono ondaba ku kadde kano kennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akomyewo waneeno wagenze maaso n'okubeera nga ate oba oliawo atuukira ku ssomero okusinkana ku bavubuka abali ku kitebe kya National Unity Platform njagala ensonga zino oba oliawo tuziwulirize Bade ne meetings nyingi nnyo ezolwatu ez'ekyama amuli mikwano gyange bangi bensinkana abakulembeze b'Abongereza aba MPs n'abavuga ebintu eyo munda mu system n'abaibweru besobola kusinkana wano mu Uganda mumanyi bannayuganda bangi nnyo naddala abalikaali abali eyo nga tebasobola kulinnya wano mba ngenze ng'eranda ne mbagwako ne tulumyamu temumbuuza biki Nobugambo banange kamberekereze balekere meeting yange. Bulanga musinkanye nga wali wabafunye ebizibu kunakule gwalira wamu. Bulanga musinkanye nga wali webiwata buli mitumagala kugata biruuzo. Ono mulamu mujja kusinkana just for justice. But keep meeting. Kusinkana okwo biruuzo ebirungi bwe biva n'okwekubaganyako okwetereza buli omu n'alayininga mune kwe biva. So nze nsanyuse nnyo balabako mbadde nze babuuzaako mu bintu bingi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yalabika nga oba oliawo ekyokulabirako eri abantu abalala bangi otunuulira aba foot soldiers bano n'obatunuulira n'ogamba oyo talina kyaŋŋamba n'okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gya acting okubeera down to earth n'asinkana abaana baneno n'agenda maaso n'okuba nga anyumyamukko nabo n'abencouraginga oba oliawo kibongera moralo n'okuba motivating okubeera nga balemera kweza ensonga ze batunuulira nga ze zigenda maaso n'okubeera nga zibongerayo Robert Kyagulanyi Ssentamu akomye wano bambi aliko watuuse ne bamusabira ne ku ssaala njagala nkuwe ku video eno ogende maaso n'okuba nga ate nayo obiraba nga bwe bibadde yakuleeta akutaasa buli w'olinnya ekigere akutaasa abalabe bonna akutaasa enkwenzenge zonna ne bw'oli nabo mungu abakutaasa ababi akwate obubi bwe balina nga bubandugulamu kati nkulabyeko mpawedde ate oba nsanyuse naye batukuba ku kifaananyi
Batukubayo ekifaananyi. Let's see. Katukubayo ne selfie maama. Munange no maama mwebale kutusalira. Kyagulanyi Ssentamu ebintu ebimu bw'oba bambi omulaba oyinza okumulaba n'ogamba nti naye bambi musajja aliko ebyokulabirako bingi nnyo nnyini ddala. Sijja commenting a lot ku nsonga eyo. Baganda bange njagala okgenda mu maaso n'okubeera nga mbategeeza nti embeera y'omubaka Shamimu Malendo wa Kampala Central embeera gyali mu nsi nnungi era nga yaddisiddwa mu ddwaliro lya Akan mu Kenya nga mwattu biwalataka era wuuna agenze mu maaso n'okutubulira embeera gy'ayitamu bambi oba oliawo esoomooza okufaako obufi. Katusabe ate munnange omutonzi agende mu maaso n'okumusuusa wabula nkusaba ebigambo bino obiwulirizeeko ku katono. Nsazeewo okubeera nga nyongerwayo mu Aga Khan Hospital e Nairobi oluvannyuma lw'okukeberebwa kw'abasawo era ne bakakasa nti neetaaga okweyongerayo kubanga obulumi busigadde bukyagendera ddala mu maaso weewaawo nga mbadde nfuna obujjanjabi obw'enjawulo okuviira ddala mu ddwaliro lya Nsambya. Ekisingira ddala okuntawaanya kwe kuba nti nnumizibwa munda muno oluvannyuma lw'okuba nti nali nakubibwa ku palamenti ng'etteeka ly'emmwanyi liyisibwa ate nga jjukira n'emabegako nali ngenzeko ku operation ne bansala ku Aga Khan olw'ebizibu era bye nalina. So n'olwekyo obuzibu obwo okulumizibwa okutuuka n'okunnemesaawo okutambula obulungi oba eddoboozi lyange okuvaayo obulungi kireese obuzibu bw'amaanyi. Abasawo bakebera kino nakiri naye era bakakasiza nabo kyetaaga okweyongerayo kwabo abansala luli abanooperatinga luli balawo batusobola okufuna ku kisingako okuva gye bali. Costs ezisinga obungi naddala wembadde Nsambya Hospital ng'ovudde ku insurance card ya Parliament mbadde ate nange era nensasulira kubanga sijjanjabirwa parliamentary board eya Parliament. So olwokuba nti sina privilege eyo sente nzeeteekamu era ne zino ze tugenza okutambuza za tickets ez'okugenda okulaba nga nkolebwako n'ebya feeding byonna ebigenda okubeerawo mu Aga Khan byonna biba binkakatako kubanga si boodi ya Parliament yensasulira. Obuvunaanyizibwa bwa Parliament yo bwokka bwe yakola kaadi gye yampanga nnyingira ng'omubaka eyo yokka ya insurance yokka yesobola okunnyambako okusasulako bills ezimu eziba ez'omu ddwaliro naye bwe zisukkuluma ku ezo eziri ku kaadi oba ze yateesa era mba nnina okwesasulira era kye mbadde nkola Ensambya. Baagezaako kubanga nga omanyi nafuna complications obuzibu mu kussa low oxygen saturation so babadde bagezaako okumpa oba tuziyite pain killers okusobola okulaba oba bisobola okunnyambako naye nsigadde ng'era nkyali munafu nnyo nti obanga atereeramuko naye n'osigala ng'ate obulumi bukyaliwo. So n'olwekyo kyenava ngamba wamu n'abasawo ne bangamba nti oba olina ttiimu yo ey'aba experts abaali bakukozeeko mu Aga Khan omulundi guli then tusobola okurecommendinga n'obeera ng'era eddwaliro eryo libeera nga likujjanjaba nga embeera ebasusseeko nabo. Kyekyo lwaki tugendagenda mu Aga Khan Hospital olunaku olwaleero. Obubaka bwe nnina obusinga obukulu bwakwebaza bannakampala kuba mu kiseera kino ekyobunafu bannambudde nnyo bansabidde ate nga n'abatasobodde kujja era olabanga gye bali bakusabira era baweereza obubaka. Obubaka obwokubiri bwakubagumya tinganze omukulembeze waabwe omubaka waabwe nkyali mugumu nnyo kimanyi nti ku lw'essala zaabwe ze bampadde ngenda kutereera ate nkomewo mbaweereze bulungi nnyo n'okusinga ogwasooka. Ku medical board ya Parliament era okujjanjabibwa kwange bills ezisingako obungi ezimu zisasula kaadi ya insurance ya Parliament endala nembeera nga nzeesasulira era kye mbadde nkola n'Ensambya
naye njagala okutwala omukisa guno okwebaza bannakampala ab'enjawulo abanyambyeko ate n'okusingira ddala obukulembeze bw'ekibiina kyange ekya National Unity Platform kuba babadde basaale nnyo mu kulaba nga banyambako mu kuteekateeka olugendo luno n'okulaba nga nsituka okubeera nga ntwalibwa mu Aga Khan Hospital. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze tukolako ku mukutu guno ze tugenda ogenda maaso n'okubanga tukuleetera tokwatako ate tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom mzeddeni akutuusako ensonga. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.